Leero olukiiko lwa baminisita abali ku ludda oluvuganya gavumenti lutudde okukubaganya ebirowoozo ku bigenda mu maaso mu Palamenti n'obujulizi obuva ku mitimbagano naddala ku mugano oguliwo ogw'ensimbi omuli ne Sipiika yennyini agambibwa okwenyigira mu kwonoona ssente y'omuwi w'omusolo eziri mu buwumbi. Ffe nga opposition tubadde tusirikiddemuko nga tulindiridde okulaba biki ebivaayo byonna biveeyo byonna. Bano mu lukiiko lwe babaddemu balina ensonga 3 ze basazeewo ku bigenda mu maaso ng'ekisooka baagala akulira oludda oluvuganya gavumenti Joel Ssenyonyi awandiikire Sipiika ng'amusaba batulizeewo olukiiko lwa bakkamishona kubanga ku bigenda mu maaso beetaaga bafuna okuddibwamu ku lwakibiri nga weebiri era Ssenyonyi agamba okuva lwe yafuna woofiisi eno tayitibwanga mu lukiiko lwonna. Ddala mpandiikidde Sipiika nga musaba ayite commission meeting tutegeere ebitambula kuba commission yevunaanyizibwa ku ssente za Palamenti zonna nga twagala okunnyonnyoka naddala nze kubanga sinayitibwa mu commission meeting yonna kati emyezi giweze 2 simanyi oba zituula nga sitegeezeddwako musabye ayite commission meeting mu wiiki eno. Ekyokubiri kye basazeewo mu kaseera kano wadde nga Palamenti eri mu luwummula naye era baagala Sipiika ayite olutuula lwa Palamenti mu Bunnambiro Ssabbiiti eno bakubaganyize wamu ebirowoozo ng'ababaka ku nsonga ezigenda mu maaso. Palamenti eyitibwe twogere ku nsonga zino. Nsonga za bannayuganda zibakwatako era bwe tubeera wali ku Palamenti ku ya Palamenti nga twogera ku nsonga zino tuba twogera amaloboozi g'abantu abaatutuma oba oliawo buli munnayuganda miliyoni 47 baali badde abo bonna nga bateesa naye tekisoboka kwe kusindika ffe. Ekyokusatu ab'oludda oluvuganya era basazeewo okusaba Palamenti efulumye ekiwandiiko ekinnyonnyola ku bigenda mu maaso bannansi basobole okubimanya kuba Palamenti ya bannansi so si ya muntu ssekinnoomu. Ekyokusatu twagala Palamenti nga institution eveeyo ennyonnyole ku nsonga zino zonna eza ssente ezikozesebwa mu ngeri etategeerekeka, ssente empitirivu, abakozi abaweebwa emirimu, engabanya ssente, ensonga zino zonna. Wabula ababaka bano bawadde ensalessale wa Ssabbiiti eno yonna okulaba nga Palamenti etadde mu nkola byonna ebintu bye basabye nga singa kino tekikolebwa bagamba bakulangirira ekiddako. Ssente za munnayuganda era oluusi mpulira abantu abamu nga bagamba tebibakwatako naki tebibakwatako batya. Zino ssente za muwa musolo ateeka okutegeera wiki bwenaggwa ng'ebintu bino tebikoleddwa tujja kuddamu tutuule twabuulira ate kiki tuzaako kubanga ensonga zino ziri serious. Oyinza ogamba enteekateeka egenda mu maaso mu kaseera kano ku mutimbagano ey'okukuba ttooki ku bigenda mu maaso mu Palamenti n'engeri Palamenti gyeddukanyizibwamu etadde bangi ku bunkenke omuli n'abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Wabula abali ku ludda oluvuganya gavumenti bagamba beetegefu okukangavulwa singa wabaawo obujulizi obuleetebwa nti nabo beenyigira mu nteekateeka yonna ekwatagana n'okulya enguzi. Ebintu bino byennyamiza era tusaba abo bonna abalina ku bujulizi mu butuwe tukole ekyo kitulina okukola. Naye ate munna asobola okugamba nti nze nalidde n'avaayo n'agamba akakuwa kafunye n'omugamba kitegeera kati mu mbeera eyo bannaffe bavaayo ne batugamba ne batusekerera n'okusekerera nga ajeregereza bwenno oli eyo tokyogamba tulina bizibu mu constituency. Omuntu yenna yenna akwata essente ezo miliyoni 10 ezo n'okwata miliyoni 10 zandala ziyamba abantu bokuddagala gwe n'ogaakozeze ng'omubaka wa Palamenti sikiwagira era yenna akwatibwa avunaanwe nga ye bwe kinaaba obujulizi buvuddeyo. Ebigenda maaso mu Palamenti byawaliriza bannayuganda abatali bamu okuteeka akazito ku babaka naddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti okukulemberamu ekiteeso ky'okuggyamu abakulu okuli Sipiika Anita Amongo n'omumyuka we Thomas Tayebwa Obwesige olw'ebitatambula bulungi mu lukiiko lw'eggwanga olukulu lwe bakulembera. Hasif Sekiwunga, BBS Terefayina, Gambuuze. Kakati bo ekibiina ekya